Essomero lya Lubiri Nnabagereka Primary School liri mu bikujjuko eby'okuweza emyaka 25 bwe kyalitandikibwawo Mutanda. Bwe kyalitandikibwawo Mutanda mu mwaka gwa 1998 nga mu bino bakoleddemu bulungi bwansi saakolera okutongoza ekibiina ky'abasomerawo ku ssomero lino ng'era minisita abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga yakitongozza. Oweekitiibwa Robert Sserwanga akuutidde bannakibiina kino okubeera obumu n'okukulaakulanya. Buli mulabika mu mitendera gy'Obwakabaka n'ebintu byonna bye mukola ne kubeerako ettaffaali eriva mu Lubiri Nnabagereka muba muwadde essomero lino ettunze eddene. Oweekitiibwa Lwangeera abakuutidde okwenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka n'okukola ebiweesa Nnamulondo n'Obwakabaka ekitiibwa. Tubasuubira okulabika mu ssomero lino bye mukoze ebirabika in terms of fundraising. Mutandike naye kitono naye wabeerewo kye mukola. There must be something you do. Era waliwo kye mulina okwekumitingako olwaleero lwe mutandise tife tugenda kukola kino. Ne bwe ba classroom emu nga gye mugenda okusiiga just painting one classroom walina okubeerawo ekirabika. Ensi etambula na bikolwa. We must see you do. Akulira essomero lino omukungu Christopher Busuulwa agamba nti basanyufu olw'essomero lino olw'ebbanga lye limazeewo kati emyaka 25 abantu abamaanyi bangi abayise mu mikono gyabwe. Ddeyo ddala okulaga nti ebibala by'essomero weebiri bwe tuba twogera ku myaka 25 ebibala bye tulaga be baana abasomedde mu ssomero lino. N'olwekyo okutongoza ekibiina kino kituwadde essanyu lya nsusso kubanga tukirinamu essuubi nti bagenda kukubiriza bannaabwe n'okubakunga yonna gye bali okukomawo mu ssomero lyabwe. Tunateeka projekiti yaffe oba mu kizimbe oba item anything kyonna ekinaba kisobose Obwakabaka activities ebirina mu byenjigiriza mu bulungi bwansi tusobola okuba nti tugatta amaanyi gaffe ago. Tusuubira okukwataganya ne bannaffe bangi era banaatugatta ku balala okulaba ng'ekintu kino tukikwataganyiza wamu era numbers nga zeeyongera buli lukiika lwe tunaaba tujja. Mu mbeera y'emu wabaddewo okuggulawo ekisulo ky'abalenzi n'enteekateeka y'okubangula abaana abalenzi bakule nga balina empisa ssaako okumanya obuwangwa n'ennono. Bino bibadde ku ssomero lya Mengo SS era minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akuutidde abalenzi okusoma bafune ebiseera byabwe by'omu maaso ebirungi. Nja kubasaba ekiseera kino mukikozese bulungi musobole okubeera nga mutuukako ekyo kye mulina okutuukako nti mwagale nnyo Obwakabaka nga mukola ebintu byonna ffe twatandikira mu masomero nga tuli mu nkoba za mbogo ne tugenda bwe tutyo ne tubeera mu bibiina by'abavubuka. Omukolo guno gwetabiddwako n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga yabadde omugenyi omukulu atendereza nnyo Omulangira Ttone Wasajja olw'enteekateeka ennungi gy'aleese okutumbula embeera y'abaana abalenzi. Kino hostel atakizimbyemu mmwe n'olwekyo mufune emitima emirungi egiyiga ebyo bye muyize mu masomero mu academics kaakati n'ebirala ebyokukola nabyo ate mubiteeke mu nkola. Weebale nnyo omulimu, weebale nnyo by'okoze. Ye Omulangira Ttone Wasajja ayogedde ku kawufube gw'abakanye naye ow'okuluŋŋamya abaana abalenzi. Fuba okulaba mukama wange nga tuteekawo enkola eyo ey'ekyoto mu baana bano abalenzi ne tubabuulira ebyaffe ennono yaffe ate era n'okubateekateeka ng'abasajja mukama wange okubeera ab'amaanyi. Ttone Kitenda ne Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tweyongerayo